Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ku kirwadde ky'akafuba, abantu obukadde 36 n'emitwalo 80 be baakatibwa ekirwadde ky'akafuba mu nsi yonna okuva mu mwaka gwa 1990. Ku bo obukadde 19 be baakafa ku ssemazinga wa Africa. Amawanga agasinze okukosebwa ekirwadde kino mu Africa ge gaagali mu Maserengeta okuli South Africa, Zimbabwe, Malawi n'amalala. Wano mu Uganda, abantu obukadde 2.2 be baasangibwa n'ekirwadde ky'akafuba mu mwaka gwa 2014 ng'omutwalo gumu mu 1000 be baalusuulamu akaba mu mwaka gwe gumu. Bw'abadde atongoza akakiiko kano, minisita omubeezi ow'ebyobulamu Sarah Achenyo Pendi ategeezezza ng'obulwadde buno bwe beetaagira ddala okussaako amaanyi kubanga bumazeewo obulamu bw'abantu bungi. TB bwe bulwadde obutta TB naye ate nga waliwo eddagala omuntu tasobola okuweebwa n'amira n'awona. Naye eky'omukisa omubi abasinga abali mu byalo balina TB naye nga tebamanyi nti balina TB. Abalala balina TB naye nga lwakuba tebaagala kumira ddagala, so ate TB ono agenda n'akula. Ate bw'akula gavumenti erina okukozesa kumpi miliyoni 10 okujjanjaba omuntu omu ng'alina buno obulwadde bwa TB. Minisita asabye bannayuganda bave ku mbeera y'abandoga wabula beekebeze mu budde nga y'emu ku ngeri y'okulwanyisa ekirwadde kino. Ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okussessira kulwanyisa ekirwadde kino okulaba nga buli mulwadde afuna obujjanjabi obutuufu. Kibi nnyo abantu abali mu byalo, omuntu bw'alwala TB balowooza nti oba baamuloga, naye mulekeraawo okulowooza ku ddogo kasita olaba nti okolola kuva n'omala weeks 2 nga okukolola tekuka wansi. Nkusaba genda mu ddwaliro basobole okukebera bwe basanga nti TB omire eddagala nga bwekyetaagisa. Moses Dombonga y'omu ku basawo abaddewo mu kutongoza akakiiko kano akuutidde abasawo okubeera abantu balamu eri abalwadde b'akafuba so si kubaboola ekibaviirako gaana okugenda mu malwaliro gye bandifunidde obujjanjabi. Asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kusomesa eggwanga ku bulwadde buno naddala abantu ba wansi bekisinga okukwatako. And you go to the hospital, to the clinic, and even the doctor or medical worker who is handling the people, some of the expressions and language they use are very stigmatizing. Okay, maba TB mujjewan. Those of you with TB, maba HIV one, maba gonorrhea, you know, that kind of. And those things happen. How do we help even to re-educate the medical workers? There's a shortage of information on the ground. The people who need this information don't have it. How do we help the people on the ground to get the information they need? Ye Dr. Bukenya Michael Ngono yakulira akakiiko ka Parliament ak'ebyobulamu ng'era yakiikiridde Speaker Rebecca Kadaga akutidde bannayuganda okugenda okwekebeza akafuba wamu n'okufunirawo obujjanjabi singa beesanga bakalina. Abalina obubonero obulaga TB ng'okukolola, olusujjasujja basobola okugenda mu malwaliro agabali okumpi ne bakeberebwa ate era ne bafuna obujjanjabi kubanga buno obulwadde tumanyi tebusobola okuwona. Obuwumbi 46 bwe bwetaagibwa gavumenti okulwanyisa ekirwadde kino okwetooloola eggwanga lyonna. Crack Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.